okutuuka ku desk y'abasebufu oyimanyi woyita tonagenda yo ku covering story eyo genda yo sijja kulima naye nalabye gundi nsereko ayina byeyaze nabo muganda wa Kyagula Nyanzi kati amajege yaze nago bafutu soja be balwanaganyira bafutu soja bali abakiriya linge kubo ekikondere kivuga andi kati wali eri ngovudde ne ku kyekikonde kubanga befulambo baliwo bangi kati okushortlistinga odde wali otandika osetula akatebe oli avuddewo nizaddawo otandika okusetula akatebe emitwalo aga ng'ogiwaani Sauda Madada Sauda kino ekikaze kinene ekyo ekiringa ekisajjasajja ekyo ekiyita kijjeno nga kyowabiri Sauda Madada ne Masinya bamuta Masinya waliwo Masinya o Rasta bakubye tiketi yawo era batagula zihali ya Kawondo batagula zihali ya Kawondo okusembera wali ngona totuka ku meza y'abasebufu okugituukako eyo emmeeza Kansala district Kyaga MP 5 kati ozimukwasa mukashi nkugambye awo mweye embeera never nayi kino gweddaawo abantu olowooza boogera mbu tituli corrupt boogerera mu bya kamera underground ate nga akabba kakubiddwawo zino tuukewo omukulu n'omukulu ali ako ate oyinza okubirawo wali tiketi nga omukulu tabirimu tegeza owa stamp tintigenda okuba tikiti nkugambye walinga osi traffic wana deploying abantu olowooza aba deployinze kugenda kwasiza mateeka kituufu adeployinze kugenda kwasiza mateeka nayo ina okuripotinga olunaku luweddeko olutya era bw'oba tosobodde kukolayo bw'oba tosobodde kukomawo na ripooti ng'osigala mu ofiisi gwe tofaayo anti oli mukwasi w'amateeka abaana abasobola bayingire field olweggulo bajje ne report nti akasente ke kano ketukoze kakati nno kyekiri ku kitebe eni kyekiri wali ku kitebe neze nalenda banga kansala muluka 8 5 abo kagasiyo yo yenna kakati nze ompa bipya ate kati mumumanye ebintu ekituufu kiri nti ompa bipya gwegenda okola research wo wali kati Masinya ne Sauda olweggulo balina okuripotinga tukoze bwetu emiliyoni 12 ze tukubyewo nti mutwala ku zino no ne wano wano ezo sebo sente nyingi miliyoni 12 zimo kubanga ati nze nabadde mmanyi nti engeri gye batawayo sente mu nomination nga NRM bintu bya bwerufu kati ate ekyesente kankubuulire bagenda kusasula naye agenda okusasula omumanyi yoyo gwe bagenda okuwa flag gwe bagenda okutikkamu balize baali wadde beewala bali okuleekaana batujjako sente zaffe tebatuwadde nawayo miliyoni zange 5 tebampadde fulaga banzirize sente zange kuhuliganizimuwa wano sibe baba byogera ekituufu kakati kati kankuwe breakdown omubaka abaddeyo naye ng'ali bubi ku ground weebi miliyoni 2 okumuddiza flag omubaka abaddeyo naye nga akonectinga n'abantu wa 100 kati MP2B omupya wano mu central kubanga Busoga wo factors ndala wano mu central aga bagenda gakuyita onogaleeta anti ticket issue deal oyitawo gino niyo miliyoni aga ozirete president yagenda mu kalulu ekye bakugamba tebabanga abakujjako enguzi bagaleeta miliyoni 5 ekibiina kigenda mu kalulu okitegedde ssebo naye nga sibadde siziinaamu nga bamagama g'omulala gwewerowooza gomayo amataka agali mu kutundibwa kati ennyumba ziteekebwa osaaga n'okusaaga kati ebyo byebyo ate nze nali kintu nze kennyini ate nkugambye Busoga factors ndala kubanga Busoga n'okufuna eyeesimbirawo ku tiketi yo oba okoze nnyo
okufuna eyayesimbira ku tiketi y'obwokozi mbadde ndi ku logic lwaki bano tebalese 3 oba 2 oba emu ng'NRM gwe bagenda okuwa tiketi gwe bagenda ozitika akalulu kali ku kitebe kalulu kali ku kitebe kyova olaba gujja obakyazeeko wano bonna abasabu meetings empapula bamanyi ekiddako era naye bagamba ofu kamera simanyi kiddako nakusanga nagamba naye nebaliza bijirwa ayogera ku bintu ebiri ebituyisa obubi naye nga yitasobola kukyogera era nze libaleeta waabwe mbayambye nnyo irregularities nyingi nnyo ze mbayambye abakulu waabwe naye bakuba nabo okusiima tebasiima naye nze nkolera ggwanga tugamba otya nti ku kitebe kufuna tikiti olinawo awalala woolaba banoonyeza obululu akalulu era kati bamaze okusabumitinga buli muntu kati ali ku masimu tali mu constituency wabula anyiga mapeesa ga headquarter ani timu y'omu motoka erimu ani selector dev ani sherifu timu y'omotoka nayo nkulu kukufuna kati aya gomanyi kye beekola kati kitegeeza bali ku muganga bonna bagenda kuzimba kali otulaba byonna byokola nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Geno Bijirwa Moses akulembera ERP Eastern Revolutionary Platform tugenda kwogera ebigambo olwaleero Geno buza abantu apatulaba mbalamusiza nnyo mwebala emirimu gye mukola ndi musanyufu okomawo wano byobufuzi speedi nnene egenda yeeyongerako so buno obudde bwakusiba buguwa bwangatto bunywere era njala okutwala omukisa guno okusooka okusoma akanamba yes akanamba kange kali 772 849 8 ne 704 965 446 obunamba obwo bwombi osobola okuteekako amaanyi g'oba osobodde olutalo ne lugenda mu maaso kubanga futera okutuuka mu gye mutatera kutuuka yes ate namwe ne mutuuka naffe gye tutatera kukola ki kutuuka so mukirize tukwatize wamu olutalo lutambule tweyanza nnyo tweyanzeege ebyobufuzi bigamba bitya mu bitundu ebyo ebyebusoga mu gye mukolera emirimu nga ERP ebyobufuzi bigenda byeshapinga ebibiina ebituliko mu maaso ebitonotono bibadde mu kurisivinga mpapula z'abenesimbawo unfortunately tubadde tunaba kufuuka formal party abantu baffe abasinga tebaparticipatinze mu ekyo gye bali mu kunoonya bululu bwe tukola ku process ey'okulegalizinga entity yaffe kati banoonya under what? Under independent independent mandate ekiba menyenga anti ngabye nga bwe tukola nga mukola kubanga tukola emirimu egy'enjawulo egirabika ku kamera n'egitalabika yes wano munasoba controllinga nga bayingiddeyo mu house ng'ali ku independent wadde okugambye nga bwe tukola ku center number nga mukola ku center number naye abana basobola otulire walala tutuyinza kukola ebyo musoba sindika ne batulirako ewalala abantu abaffe bagenda kwesimbawo ku kibiina kyaffe center number tujja gifuna space ekyaliwo mujja gifuna nga mu 226 otuyingirira akaluka 226 katubasabire era mutusabire katubasabire kubanga mujja kuba mukoze n'amaanyi gotalabanga obuyekera tebuggwayo obuyekera tebuggwayo obukolebwa ku levo zonna omanyi otujjidde leero nga buli omwatu olutooma ekimutolotoomya akalulu k'abavubuka naye abasinga batolotooma bagamba yabadde electoral college kale ffe tulinze mukale nga buli omwaso olugenda neyeetaba mu kulonda kiki ekitolotoomya buli omu kuba lwangambye nti ne opposition yennyini nsirifu olw'akalulu k'abavubuka obuswavu tekyabasirisiza buswavu naye nze nga Bigirwa Moses ndi munyiivu nnyo emirundi 2 kubanga 10 tekimala
nyigira bannange be nagamba tukole regional political empowerment ne bagaana benyigira kubanga njala okutegeeza bwana Sekanjako bw'oyogera ku protest vote nange nenjogera ku regional political empowerment njagala tubiteeke ku minzaani tulabe kiki ekikola amakulu protest vote ne regional political empowerment kubanga protest vote yo tumaze okulaba result zetuwadde ne mukabavuka yabaddemu iyi bagirangirira dda kitegeeza yawadde tandikira mukabavuka so yagudde ebigezo era tetwetaaga okugigoba mu debate z'ebyobufuzi it is a bad strategy tesobola tutuusa wantu wonna we twagala kukola ki naye nga bannaffe abali mu mainstream politics opposition ate nga ye strategy gye balina ndi munyiivu emirundi gyonna nagamba abakulu nti bannaayi bwe tuba tugenda mu kalulu nga twogera kalulu akalulu bakagenzaamu busobozi capacity kyekikola akalulu omuntu atalina capacity either mu ssente oba mu bantu takola kalulu mu kalulu takola makulu mu kalulu toyina ssente toyina buwagizi tokola makulu mu kalulu kyebayita obusobozi oluusi n'okumanya kakandeti nga kali awo nga kaavu naye nga abantu bamanyi nti akasajja kasunsuzi kansonga mugenda ogira bwe muti nga kabakubya akalulu abantu basobola okulonda ku level eyo bwetu mu Uganda kisoboka busobozi tetusobola kuzimba busobozi mu byobufuzi bya Uganda nga tetudecentralizinze byabufuzi tekisoboka political decentralization ye solution yokka gye tulinawo ffe twakiyita regional political empowerment naye nga mu luzungu lwa bulijjo lwa local government decentralization okay kakati wo decentralizing ofuna ki nti akalulu k'abavubuka ebusoga tiimu y'ebusoga yonna ey'abaana byabufuzi abasookerwako katugeze Bigirwa Moses Salamu Musumba Paulo Mwiru Manjeri Kyebakutika Saulo Nsongambi Mase Walukamba Bamu Lulenzi abo musanvu Martha Rita wa Mayuge Rebecca Namumbia okay Isa Abiri Aga Dr. Batuwa abantu 10 fwe nga Kampala conference gye twalimu e Kampala ne Asumani basalirwa 10 just 12 people nga fwe tulina obuvunanyizibwa bwa kudelivaringa busoga yekka nga gwe mulimu gwaffe kati bwe tukuba olukuŋŋaana wali ebusoga nga twogera ekigambo eki ffe naffe ne tugabanamu obuvunaanyizibwa kubanga busoga kigambo kimu naye nnene disitulikiti 10 n'ezo 12 ne tugamba nti Greater Jinja erimu baani Greater Jinja erimu disitulikiti ya Jinja City erimu disitulikiti ya Jinja erimu Mayuge erimu ne Namayingo okay kati ngomanya nti Paulo Mwiru honorable Manjeri Kyebakutika Isa Abiri Aga honorable David honorable Batuwa okay abo bantu bana they at the parliamentary level mumuyina obuyinza okukola ne ba Rita I mean yes Rita Martha ba Majegere okay okudelivaringa Greater Jinja olunafu tulina secretariat yaffe wali eya Busoga nti Greater Iganga erimwani
Greater Iganga erimu Bamululenzi, Kaluya Andrew, Jamalu Mukuve, Rebecca Namumbya, ani omulala alima mu kusupu awo. Abo betwogerako balina kusupu abalala abalina mu kumbavu. Naye bemenye bonna tewali agenda kwesimba mu constituency ya munne. Buli omu alina eyiye. Nammwe mukole ttiimu twagala mu delivering Greater Iganga. Omuli district ya Iganga, Luwuka, Bugweri, Namutumba, Bugiri. District meka? District 5. Kati eyo ttiimu netandika okukola ebikwekweto byayo specifically ng'ebikolera awo. Ereta Greater Iganga. Ereta Greater Iganga. Mobilization, mass mobilization. Candidates identification. Candidates orientation. Okay? Deployment. Ebintu ebyo. Me identification ya candidate bagikola. Bagikola. Ate nga bano bajja abasinga bajja ku bitebe bano nakka. Andi obwe bunafu. Kye kitukubiza. Kati ekitebe kimanya ali ku ground. Kisobola kumanya. Omuntu ali Iganga yasobola okumanya ani ali ku ground eruuka. Kubanga main town ya Luuka iziganga. Ngumanya nti abo balina emirimu emeka? Mass mobilization, candidates identification, candidates orientation and deployment. Bintu bitono nnyo obiteeka na ku fingertips wano. Ng'obimanyi nga tobimanyi oba olina kubanga osobola obiteeka ng'obimanyi biba biteeka ku ngalo wano. Aha. Kakati n'omanya nti eyo Greater Iganga mu coverinze. Amaje geni nayo galina obusobozi ku ekyo. Kati Greater Kamuli unfortunately yo batono. Bigirwa Moses, Asalamu Musumba, Ngalula Moses, Ngalula John. Tuli basatu. Ate ono pastor waawa. Pastor wa Mukamuli naye yo leye eddako. Yotali ku 11 gye leye eddako. Eya wansi. Kakati n'omanya nti namwe mulina obuvunaanyizibwa okudeliveringa Kamuli, Buyende ne Kaliro. District meka? District 3. Kati ebyobufuzi badeliveringa batya? Badeliveringa olwokubanga oyina target gy'olina okumiitinga ogenda kuswala mu lukiiko olunene nga tolese results. Abasajja bazenne file obweti. Goyina empapula bbiri ogenda kwogera ki mu lukiiko? Kakati fwe tumala okola ebyo byonna ne tumanya nti eno kitambula NRM tesobola kubakaluka abavubuka. Tesobola. Tesobola kubanga oba oli well grounded. Oyina human resource ku ground. Okitegedde? So kakati abanange kyebaagala okukola nti Oweekitiibwa Kyagulanyi nga main opposition candidate aliwo atuuke Kamuli akubeera avume baavumye asimbule Muloga akole ki? Agende. Abamuli ku lusegera awo. Ayogere ku baayogerako awo. Kikoma awo agenda talina budde agenze mu district ndala. Kati ebyobufuzi biba bitambula awo. Kakati akulage nti akoze. Nedda ssebo. Tosobola kubeera Kampala wano n'odduumira byabufuzi bya ground. Tekisoboka. Ne bw'ogamba nti oyagala abantu beekalakaase ku level ya polling station, bateekwa okuba abantu abo boyagala beekalakaase balinawo abantu kwe bagumira ab'omu kitundu. Gundi wali nti ebintu biri serious bino. Temujja tubba kalulu wano oba mututte mutumalewo. DPC agenda okulaba nga talina basirikale bamala ku deployinga mu district yonna. Okitegedde? Nga buli wantu wagize bwe wati. Tokabba ssebo. Naye kakati bino ebintu ebiriwo tulinga abajega obujega. Kati byawukana bitya electoral college ne ate electoral college naye eva mu bataka. Naye nti NRM ate egikontrolinga nnyo. Anti egikontrolinga oyina omukulembeze eyakunga abavubuka beewandiise.
tomuyina munkungana ze bakuba tomulina okwo press conference ku kitebe electoral commission ya issuing a road map kasoji buli anti issuing a road map ngoma ya muzanyo gutandise tugenze mu kisaabo tomala budde wisa refa akufuye gobogamba mu mbadde sina sabugwa bwanga to bakutebye bakutebye okujja kungo ina plan endala enywevu okusinga ka kalulu awo solo gambye zenda banti teziriwo newe kaba kalulu oyina kulwandira mu kalenda ya electoral commission okitegedde kakati electoral commission nyalo okutegeeza kaisa yafuwa firimbi bweti twali tulina okunga abavubuka bonna bayiike ku register y'abavubuka ekitaakolebwa twali mu ntalo z'e Kampala eza politics of Komanyoko but ekyokujjayo empapula mu mass number abantu nga bayitirivu kyo ekiraga nti naboyera abalwadde bagenda mu kalulu kifo kimu n'okisanga abantu 15 bagala tikiti anti lwa nsonga egi lwa butamanya ebibiina biri selfish n'abakulembeze baabyo abagala ebifo ebyenjawulo nabo tebamanyi kye bakola ebintu bibiri ne byetabika selfishness y'ebibiina n'obutamanya bwaki bwabeesimbawo nze siyinza kugenda mu kamyufu nga ngezemu n'abantu bemanyi twenkanya obusobozi nga ndabamu nansingako obusobozi neŋŋamba nti nze ngenda kubeera wa mukisa nnyo nze mpangule flag eyo kyova olaba nze bwe nazuula NUP ng'eyagala kuleeta gwenvuganya naye neŋŋamba nti sijja kulinda competition eyo toyagala kwesimbako oba nawe olimu bino ebyomugenzi temwine tife twaleeta ekintu si butaagala nze mba mmanyi wano wenkoze ne wagonda kati ate mba nziziza musango ki okunjijjako flag okunoonyeza opponent wano tuba tulina kozesaawo nga litmus paper okuinspiringa ebitundu ebirala n'okubimobilizinga ate omuvuyo oguleete wano era nga nange nkulinda onkoleko omuvuyo kyokola odduka budde nga mbagigabe nga bukyali nze kangende oba tolaze obwo okugira nti mba nkozeseza kumanya gwemanyi singa vulugu gwendimu nange ndi wali ndi wali erisebufusoja bukufuti yange wali ekisooka byakuwaayo sente okutuuka ku desika y'abasebufu oyimanyi woyita tonagendayo ku coveringa story eyo gendayo alina byeyaze nabo muganda wa Kyagulanyi Nyanzi kati amajege yaze nago bafutusoja be balwanaganye ne bafutusoja bali abakiriyalinga ekkubo ekikondere kivuga anti kati wali eri ng'ovudde ne ku kyekikonde kubanga befulambu baliwo bangi kati okushortlistinga odde wali otandika oseetula akatebe oli avuddewo nizaddawo otandika okuseetula akatebe emitwalo aga ng'ogiwaani Sauda Madada Sauda kino ekikazi ekinene ekyo ekiringa ekisajjasajja ekyo ekiyita kijjeno nga kyowabiri Sauda Madada ne Masinya bamuta Masinya waliwo Masinya o Rasta bakubye tiketi yawo era batagula zihali ya Kawundo batagula zihali ya Kawundo okusembera wali ngona totuka ku meza y'abasebufu okugituukako eyo emmeeza Kansala district Kyaga MP 5 kati ozimukwasa mukashi nkugambye awo mweyembeera never nayi kino gweddaawo abantu olowooza boogera mbu tituli corrupt boogerera mu bya kamera underground ate nga akabba kakubiddwawo zino tuukewo omukulu ali ako ate oyinza okubirawo wali tiketi nga omukulu tabirimu nkugambye walinga osi traffic wana deploying abantu olowooza aba deployinze kugenda kwasiza mateeka kituufu adeployinze kugenda kwasiza mateeka nayo ina okuripotinga olunaku luweddeko olutya era woba tosobodde kukolayo woba tosobodde kukomawo na ripooti ng'osigala mu ofiisi
Ngatogenda mu field. Gwe tofaayo. Gwebera ku office. Anti oli mukwasi w'amateeka. Abaana abasobola balumbe bayingire field. Olweggulo bajjene report. Nti akasente ke kano ketukoze. Kakati nno. Kyekiri ku kitebe eni. Kyekiri wali ku kitebe. Neze nalenda banga. Kansala muluka 8 5. Abo. Kagasiyo yo yenna. Kakati nze ompa bipya. Ate kati mumanye ebintu. Ekituufu kiri nti ompa bipya. Gwe genda okola research wo wali. Kati Masinya ne Saudi olweggulo balina okulipotinga. Tukoze bwetu. Emiliyoni 12 ze tukubiyewo. Nti mutwala ku zino. No ne wano wale wano. Ezo sebo sente nyingi. Miliyoni 12 zima. Olunaku. Kati wango koze 12 ko bebatandika. Weeks 2 sente ziba. Ezo sente nyingi. Oyinza zire kazigende bwezi kyo ku kitebe. Kati tongamba wali eringa business kati. Buli omo akola walira. Ati bwe kiri. Naye kakati abantu abamu tebagala kwogera ku irregularities ezo. Era ojja kulaba abantu nga bagamba Bigirwa avumye ekibiina. But that is corruption. Naye kakasa ne bali be bakubye tikiti benyini kuliko abakubidde amasimu. Nze na intelligence yange. Nze nganze. Ebisuwani gyebi. Sirirayinga ate ku bano bayo mu P2B. Abo ate mba consideringa luvannyuma nnyo. Wengomazo kuba nze mpepete ebyange. Kiri ekintu ffe twakizimba sebo. Jikula ngamba ndi n'obutebe butulako obo maaso ino kuwangu inako wali. Kiri ekintu ffe twakizimba. Mmanyi sebo wensobola okuba tekene wabomoka bubomozi. Amatafaali we gatanywera. We gatanywera tukiza ka film kenalaba. Bakaita designated survivor. In fact kirina mateka ga America. Nti president wabana yogerako eri parliament. Abo bonabona bali mu level y'okudda usinga abafunye obuzibu. Bagenda eri mu Capitol Hills oba Capitol Building. Kati bakwatomba ka parliament abadde wakabanga akanene mu parliament. Ne bafuna bamukuumira. Kati film yazanyibwa nga bakuba Capitol Hill yonna nesaanawo. Nenga luwo omusajja ogwo yasimatuka. Kumbe omusajja omwe yasimatuka yaleeta ne bafuna enzimba gye bazimba. Ye n'amanya nti ne bakuba batya wano sisobola kufiirawo. Kati ye n'asigalawo. Nga mulamu. Ne omusajja omukazi wa FBI yagamba tekisoboka. Kuba ye tamanyi. Ono yaliba yali mu luku. N'atandika omupepeta. Agenda omumaliriza. Ngono yali mu luku. Yaleeta abazimba ne bazimba akatonga kagumu yewe yali Capitol Building ekubwa. Kati naawe omanyi awo awasobola okubomoka amangu. Naawo awatasobola kubomoka amangu. Kituufu. Kubanga ati nze nabadde mmanyi nti engeri gye batawaayo ssente mu nomination nga NRM bintu bya bwerufu. Kati ate ekyesente kankubuulire bagenda kusasula naye agenda okusasula omumanyi yoyo gwe bagenda okuwa flag gwe bagenda okutikkamu balize baali wadde beewala bali okuleekaana batujjako sente zaffe tebatuwadde nawayo miliyoni zange 5 tebampadde fulaga banzirize sente zange kubuliganizimuwa wano sibe baba byogera ekituufu kakati kati kankuwe breakdown omubaka abaddeyo naye ng'ali bubi ku ground weebi miliyoni 2 okumuddiza flag omubaka abaddeyo naye nga akonectinga n'abantu wa 100 kati MP2B omupya wano mu central kubanga Busoga wo factors ndala wano mu central aga bagenda gakuyita onogaleeta anti ticket issue deal oyitawo gino niyo miliyoni aga ozirete president yagenda mu kalulu eche bakugamba tebabanga abakujjako enguzi bagaleta miliyoni 5 ekibiina kigenda mu kalulu okitegedde ssebo nenga sibadde siziinaamu nga bamagama g'omulala gwewerowooza gomayo amataka agali mu kutundibwa kati ennyumba ziteekebwa osaaga n'okusaaga kati ebyo byebyo ate nze nali kintu nze kennyini ate nkugambye Busoga factors ndala kubanga Busoga n'okufuna yeesimbirawo ku tiketi yo
bokoze nnyo kituufu okufuna eyayesimbira ku tiketi yo bokoze mbadde ndi ku logic lwaki bano tebalese 3 oba 2 oba emu ng'NRM gwe bagenda okuwa tiketi gwe bagenda ozitika kati yo NRM kyekola efunira wano abasindike mu bantu mugende mu kamyufu already itegeka n'akalulu kennyini noteeka mu ssente kubanga akamyufu ka nuupu bantu si bagenda okukasalawo akalulu kali ku kitebe kalulu kali ku kitebe kyova olaba gujja obakyazeeko wano bonna abasabu meetings empapula bamanyi ekiddako naye bagamba ofu kamera simanyi kiddako nakusanga nagamba naye nebaliza bijirwa ayogera ku bintu ebiri ebituliko ebituyisa obubi naye nga yitasobola kukyogera era nze liberator waabwe mbayambye nnyo irregularities nnyingi nnyo ze mbayambye abakulu waabwe naye bakuba nabo okusiima tebasiima naye nze nkolera ggwanga ngamba otya nti ku kitebe kufuna tikiti ogenda mu olinawo awalala woolaba banoonyeza obululu akalulu era kati bamaze okusabumitinga buli muntu kati ali ku masimu tali mu constituency wabula anyiga mapeesa ga headquarter ani timu y'omu motoka erimu ani selector dev ani sherifu timu y'omotoka nayo nkulu kukufuna kati gomanyi kye beekola kati kitegeeza bali ku mugano bonna bagenda kuzimba kalina ze nkubuulira so ebintu njagala okutegeeza nga tuddayo ku protest vote ne regional political empowerment tetusobola kukuba musajja mukulu kalulu nga tetulina human resource emala ku ground ekyo tekigenda kusoboka regional political empowerment wadde oli mukumpa strategy yammwe nti eyaffe yakuzimba busobozi kubanga egaba challenge tibana abasajja batwesize ne batukwasa ekitundu kino tunaddayo tutya mu lukiiko olwawamu nga tetulina results kankole nnyo eyamba kuzimba busobozi ate tezimba busobozi bwa muntu ogwo ezimba mwenna buli omu afunamu kati ffe tumala okugabana busoga bwe tutyo ne tudda awamu ne tukuŋŋaanya bye tujjeeyo ate ne tujja e Kampala mu conference eyawamu eya Uganda buli omu ayanja busoga n'eyanja Buganda n'eyanja North n'eyanja Lango n'eyanja Kabuleta Bunyoro n'ekola ki yes kati awo ne tukomparinga notice challenges ziri zitya ffe tulina challenge bweti mumulina ki ffe tulina advantage bweti mulina ki mujje mutupushingemu ffe bwe bityo gavumenti bwe batyo bagisuula ey'abagezi ng'eno NRM y'abagezi gwe kyogamba y'abasiru zimbadde manyi omusajja engeri gy'akaddiye ekyobusiru bakola ekyobusiru bakola eki kubba ssente za muwi wa musolo ne batabaako kye bakola naye ebisigadde byonna tobakwata bujega bayina enyiga gye banyigamu amapeesa osaaga n'okusaaga kati waliwo tugamba nti gundi regional political empowerment tugiwulidde protest vote ebadde egamba kalonde kakuumi beerawo nga bakalabala era bakalangirire ono yennyini gwe balonze bamulangirire ng'ekyali ewannalukoola ewannalukoola tewali protest vote naye bagamba nti batulaga nti test ya protest vote esoose wannalukoola waliyo bayogeza bunanfuusi in fact ewannalukoola protest vote yali mu batalonda people protested against that election is wajjako esatu so people protested. It was a protest vote. It was a protest vote. Entuufu tebalonda. Kitegeeza nti obubaka babufuna mu ngeri ndala oba protest vote. Ate kati mbadde manyi nti protest vote nga bwe baginyonyola etandikira wannalukoola kuba baaliwo olugongo yanaabeerawo mpaka we baalangira. Nedda ssebo
protest kubanga ebyo bye tubaddemu mu bibadde muko ebyo bye bibadde okuva 9 mu 6 bwe bityo bikoze ki bwe bibadde nga mubeerawo ne inga tubeerawo era ke tunawangula era tukawangula mutawangule ne kagenda era ne kagenda ebyo tubibaddemu tewali mawulire awo okiwulidde tukubaganyeko ebikonde mu Taling Center tuyuziza ku DRFOM mu Taling Center tewali kipyawo muyuziza ku ki DRFOM anti nga mukubagana olwo okitegedde kakati nze kyenkugamba kiri kimu nti kati tosobola kuoperatinga nga bwe tuoperatinga n'ofuna results nga kati we bitambula kubanga bwe tubadde tukola tulina okukyusa ekipya kirina kubeera ki ekipya kirina kubeera nti have we empowered people within their localities ye regional political empowerment owebusoga mumuwadde amaanyi afunye obusobozi obuleeta details za busoga kubanga tojja zisobola ng'oli Kampala ekisoboka kati nze ndi wano simanyi kigenda mu maaso mwankole ekiri naye muntu waba atadde amakanda embalala aba alina details tuli wano Kyagulanyi tamanyi bigenda mu maaso mwankole naye Kampala ali bize nnyo okitegedde naye tamanyi kigenda mu maaso wa mwankole kati you deploy there abaana b'oku kyalo wadde bali mu identity endala kyekyo bateekemu amaanyi mufunze omusajja naye omutima omubi okweyagaliza engwe n'obunanfuusi vice opposition bikoze eki bigimazeewo soka bagamba ni yakireeta bijidde tetujja tambula akireeta ngaani azifu ndi muna Kenya anti balaba anti abamu baba n'amaanyi sebo anti amaanyi agatatugusa tegalina makulu tatutuse ku level nga banabyabufuzi bataddewo na association kati kankubuulire nze ndi muwagizi wa mupiira Arsenal gye mpagira Arsenal esamba omupiira ogukyamuukiriza era season bw'eba etandika mulabira ddala nga ku kikopo mukola ki kwemuli era ebigambo ne tubyogera liigi eba eweta bweti nga ebikopo byonna tetuliiko naye nga mu kutandika mwali balungi naye nga ensonga ntono ennyo ez'okutereezaamu mu ttiimu eyo etwala ebiki ekituufu kiri nti yafuna kooki omulungi Mikel Arteta naye kyetalina ate terina mugagga kati yeetaaga kutunda efune bali bamafuta mingi okay oba bali be bagobye Russia naye yeetaaga bamafuta mingi omugagga omu asobola okugamba nti oyo wa 10 nti ye mumuleete mbawadde 9 nti osoze kwani omulala nti oli wa 12 okay naye mumuleete omulala ndi gwogamba financial restriction zigamba kiti tunazimenya ani omulala nti tubulamu oli naye wa 10 baabo naye abasambi b'okukaniikiriza 45 47 tetumukuwa yongera 49 oyongeramu 2 tokyasobola kuwangula liigi yonna ng'olina abagagga abagula bwe batyo kyekiri mu opposition opposition yakukyamuukiriza gye tulimu ne tuleeta issues nga za kubuguumiriza bantu awo naye nga tezitwala liigi okitegedde nga tezitwala liigi kakati nze eddagala lyendeeta lyakutwala liigi twagala basambi ku local level nga bamaanyi lyeddagala political empowerment era njagala okyaza omuntu yenna buli gwokyaza wano omumbuulize protest vote erina details ezo kati ekizibu kya protest vote kyengisanzeemu bw'obeera ne Kasibante nga mutudde agikunyunyula bulala n'otula ewa Mutenyu n'agamba nti kitegeeza kirala bw'otula ne wa NUP ate n'agamba nti kalonde kakuume kola bwe oti ate bw'obeera ne Kasibante n'agamba nti nedda oba ogamba nti kubano bonna abeesimbyewo tewali busobozi asobola
kuba mubaka wa parliament wano obe yandi bado mubaka wa parliament mwamuganye okumunominatinga nze sijja kulonda nze nkasaziza mupandizeko kyenjagala yinyunyula yabo yeyo protest vote bogende wa NUP yenna oba Bishop Musango bandi ngakugamba kakuume kalonde beerawo nga bakabala anti kati oyo aba ali mu kwogera kiyawulira bakama be bakola ki boogera naye nga bakama be kye baayogera tekiina makulu wadde dakika neki boogera ekifu ne bakisiga mu bakulembeze n'abakulembeze ne bajja mu society nabo ne bakitwala mu bantu yes naye nga kifu tekiina makulu ne tutambula nakyo era kiriwo naye nga kifu buli omu alabira ddala tekira kikitwala n'owirisa erimu naye akiraba anti omuzannyo oguli wano mu byobufuzi bya Uganda tegubanga nawo omuzannyo oguli wano bw'ogende Kenya no interactinga ne bana byabufuzi b'e Kenya bo bakugamba ezimu ku nsonga lwaki Museveni atufuze emyaka 4 ffe ebibiina byaffe tubitwala nga ggwanga oba ddiini tokivaamu tubitwala nga kika kati ate Kenya si bwe kiri ekibiina kirina kubanga kiswitinga mu political situation eriwo wekiba tekifiitinga mu political situation eriwo tukyuse tulete ekikola ki ekifiitinga tola ndali bana Kenya banyinga file bazikutte bavude mu bibiina by'obufuzi daga zikono nvuddewo tekitambula akirabye tekitambula tagguka tekitambula tebirimu bya kuswala nti era ffe tebirimu ebyo interest zigamba ki formation eriwe tuggusa tetugguka tukole endala etuggusa naye kati wano osanga omuntu wa jema nga ayina jema wano bajjajja baffe ba DP nange mbadde wa DP n'abaana ba DP owa DP akugana okugamba Beni awulira atya nga nakivuddemu nene ogamba Beni ataziikibwa na kuziikibwa gw'oli mukungamba actually nina information gye nafuna tyalabikanga gwe basuula emayuge bamusaza Nairo naye nga baga oli abugamba nti Beni awulira atya Beni anaawulira atya nti nvudde mu DP oba DP ekoze ekyo ng'oyo ali ku eyo page naye DP eyina lugendo ki mu byobufuzi bya Uganda osanga oli ng'akugamba nti ekibiina kyaffe ekipya ffe bakafuna ekibiina kyaffe okiwulidde obadde tuba tugenda kuwa akalulu naye tojjidde mu kibiina kyaffe abo balonzi oyo mulonzi n'omulonzi naye akyalina obuzibu n'omugamba kati nabo anti abakulembeze abatamanyi bwe bafiidinga abalonzi obutamanya abalonzi nabo ne batwala ne bakitwala ng'ekituufu naye nga batutte poor approach bad strategy nga kye batutte kakati mbuulira Museveni tuba tumuggyako tutya ayongera kwenyweza buli olukya ayongera kwebereramu buli olukya ayongera tusekerera buli olukya netubeeranga abajjega abawedde emirimu abatamanyi kiddako nabadde ndaba president w'NUP ng'alikayo bayitayo ntenjeru mu kuziika bagamba nti mwabali wano mukulembeza abakulembera mubbi bwe yamala okuba ssente zonna ne ziggwayo nabba amabaati ng'omusango gwa lugoloobi gukyali mu kooti kooti neba kusala nti kituufu muki naye ng'ali mu balonzi abamu bawagizi booli kale abamu bawagizi level ku mukulembeze bwatu yandibadde ayogera ebigambo bwe bityo no political statement zikirizibwa ne political excitement zikirizibwa kubanga awo eyo statement jakozi yabadde ntuufu kuba yabadde ayogera ku opponent opponent omukuba buli kikombola kyonna ekiba kiriwo okusobola okumunafuya era yabadde in order yes nze ngazi nakitiddemu yabadde in order okumukuba ebikompole okujjukiza abalonzi abaliwo nti bannaye nti abakulembera ali ku level etwala amabaati ebbaati ly'emitwalo 3,1000
1200 Minisita Mulamba yali tutte kitegeeza omubbi w'enkoko ku kyalo talina musango bafaanagana tewali njawulo enkoko yeesa toli yabbaya batiri byagumu bbiri kitegeeza baba bafaanagana kakati awo yabadde afunye opponent ng'ali mu line ntuufu yennyini. In fact opposition politics bwatyo bw'atambula atambulira ku issues ezo ziba zitambula ezo ne mumusaanyaawo oba mutuufu oba si mutuufu ne mumusaanyaawo ebyobufuzi nga bizibu okwata omuzindalo n'okuba munno ekyo ne mwesanga ate ne mwebuuza anti omuzindalo walimba meaninga business bwe tudde ntugamba ati kati naali kukoledde ki muganda wange Jireka omusajja akubira n'essimu n'agamba naye kakati muganda wange kye wankoze onkubidde ki saakugamba ogusajja gwandikoodinga mu campaign wangamba ogusajja gwandikoodinga mu campaign gukandidate gunnange baguyita inginiya Mugoya gunkubira ku makya 12 alo honorable okoba otya muganda wange nali ngukubye ekiro kimu wali nawo ogukubyemu nga mukubye bubi nnyo okiwulidde kakati nga gunkubira yagugamba alo honorable musaada iwe bana kyewankoze aye ebintu ebyoyogera obitoolanga waye ate ng'ebisinga bya bulimba nga nze ngugamba nti ebyobufuzi ssebo gano mazina gankima omukira gulina okukola ki gwe gafulume kakati oba nakukubye kemiko oba si kemiko gwe manya nti zinabadde nina okunafuya nti naye kati onafuya bunafuya bwoti olwisi nga sina bituufu gulikodinga akoze naye bufuna byonsiiga eyo naye ebyobufuzi bwe bitebikola ki bwe bitambula gulikodinga kati olwagira nga guteeka kuki ku memory card gutandika tambula n'ako akatambi abasadde baimwe ali kuno niyo bululu muno mu kyalo batiye boogera balimba bulimbe ng'ateekako amaloboozi nga gatambula kakati omulonzi yakimugobya aba ali eyo agudde mu balonzi bange bagenda kunonda apuleyinga akatambi bawuliriza ng'omulonzi amugamba soka olindeko omukulu agamba oloboozi tigabigirwago nti ye bigirwa ni manifesto yo nti bigirwa ye manifesto yo nti njagadde kubalaga abantu bamwe nti bananfusi beesimbu balimba nti ye akatambi ke kakutwala mu parliament oyagala kuwona n'akalulu kaffe bijjeko mangu komanyoko kisajja gwe nga tulina n'amagezi teyabiddamu kati local capacity okubeera n'obusobozi ng'abantu basobola okuzikiza eyo ekintu nga n'okutegeera tukoze eki tutegedde ne bakizikiza bamanyi kye baagala oba bataddemu ekifaananyi ekituufu nga kye balwanirira bakiraba naye toyinza kibateekamu ng'obali wala bakulaba mu bizibu byabwe bakulaba mu masanyu gaabwe bakulaba otetenkanya kino otetenkanya kiri that is politics my dear ne bwe tukoma wano mwamuziza kweyolefu kugenda kuziika era ffe tuli ku lokoloko tuli ku ground naye nawulira Ssemujju ng'agamba nti omulonzi omu yamusanga nga Ssemujju toyagala banno batuwa bbowa bakola bwati naga nti bwembaga bye munannondera temunnonda nze omulimu gw'omubaka ngumanyi gw'omubaka wa parliament kakati twetaaga ba Ssemujju 380 nga wali bwe bati wetaaga ba Ssemujju gwe kyogamba balonzi ba Ssemujju tebamula Ssemujju takuba jambu tasandabirwamu sebo tasandabirwamu oluva ku parliament waba alina programu ya radio ng'agendayo bw'avaayo waka tebamukeera mbona leo bamuleetedde ebizibu nedda ssebo sinze gavumenti nze ndi mubaka wammwe nze mbateesiza mumpe ebizibu byammwe biteeke ku fulo ya era tomukuba kalulu mweyo embeera bayagamba yatuukako ku mukolo nga opponent yafukirira balonzi mazzi obudde bw'okulya butuuse ng'agenda bafukirira Ssemujju yenga yetu nga mboneka kati munafukirira mazzi lwaki na tukwata nabuga baba naondera kufukirira mazzi ekyo kindemye ekyo kindemye sijja bamba kwala naye tosobola kamukuba tosobola abalonzi yabateekamu ekintu ekituufu yengo omubaka kyalina okubeera n'akikola
n'akiderivalinga bulungi nnyo. Ne waliwo n'agamba nti nyina kuteesa nga ne mu palamenti tateesa. Anti be bayaaye abo mu bataka tobeerayo bwe baba n'ebizibu byabwe ebikwata ku kitundu byonna tobeerawo. Oli Kampala ssebo oli mu kukola ki kusanyusa bitundu bya kyama tebayinza kukuwakano. Ate bw'obamu ne ssente kyekiddako afuna ne woteri nafunako olungu kusanyusa bitundu bya nagambako mubaka ye buli wajja ku palamenti bamukwata katambi palamenti ewedde ababaka ujukira ababaka bafuluma baminisa bafuluma onabuuza kwono kati ye ne bamukwata ka video ng'ayogera bannange abantu bange mukiremye bulungi leero madde mu palamenti njogedde ku nsonga naye nga omwezi guggwako n'akwata ogwokubiri n'akwata ogwokusatu n'akwata ogwokuna atalinyangako ku fulo ya palamenti nonaku yakwata akazinda twali mu ofiisi awo ku palamenti nga omanyi tuba tumanyi abaka abateesa era oli wakwata akazinda alonga ekyamazima tatera kuteesa musere madde muliko ne mwongeza volume wali ne mugamba gundi wuli ali ku fulo yajja nga tali mu order ne abayayi ne bamutwala ne bamubanira na teyadda speaker atandika omugamba oso phrasing acho baddo yagala okwogera biki ate yayogera naye we yafuluma ate nakola interview n'abama wabweru awo mwensonga eno njogeddeko ensonga yapatono gitwala batu mu maaso biki yirevu y'ababaka ba parliament bekuina naye society kiva kuba ebibiina engeri gye bizimba mu society bigizimba bubi nnyo era tesobola kukola ki tesobola kugguka. Tunayongerako ku Friday ku nsonga gye wayogeddeko nga maliriza n'abantu bano eya omukulembeze akwata ekintu ekikyamu n'akifeedinga abantu ne bakitwala kiringa omuntu wanakuwayiriza naye n'otuuka n'okaba kyeyambayiriza kituufu. Waliwo firimu gye naye bagiyita Innocent Defendant bakwata omuntu ne bamuwayiriza nti yakoze omusango n'agenda mu kkooti n'afuna balooya naye omusango gwegwatama ne gutambula n'atuuka n'agamba naye bakino nakikola naye nga ekyamazima takikola. Kati wano bakuwa ekikyamu n'obeera nakyo n'ogamba naye baddala protest vote yeyo nga bwe kituufu ndowooza kituufu n'okyambala kati olwaleero kye tuliko abakulembeze kye bakola ekifu kyennyini ekitasobola wadde okuwanguza kansala w'omuluka ate nakirabira nti kifuna kyazaako Mutenyu awo n'akyogerako mu butuufu bwakyo nga bwe kinnyonnyola. Mutenyu tajja kuwa kifaananyi kituufu. Mutenyu yafuna comment ku TikTok okwo nga 5 nga zonna zimuvuma nti gwe ne bonayogera kiffe ekyaffe kye tumanyi tukimanyi sirika kati n'owulira kati aba TikTok bonna balina virus gye babasigamu naye nga tegguka kati kiwewo just wood ndowooza document tuzitandika Friday kale wona abadde osinzira okubeera ng'otulaba ne General Bijirwa Moses tukomye wano olwaleero tutandikira awo olunaku olulala akumu atakumira mbeera.